Oluvannyuma lw'empaka za rugby eza Mileke Sevens okumala ennaku 2 nga zizannyibwa ku kisaawe ekya Legends e Lugogo. Empaka zino zikomekerezeddwa olunaku olwaleero nga ttiimu ya Way Ewangudde ekikopo. Way okutuuka ku kino emaze ku Mega Pirates ku ggoola 21 ku 17. Ttiimu 16 zezetabye mu mpaka zino era Joseph Aredo ono nga ye kapiteeni wa Cobs agamba buli muzannyo mu mpaka zino babadde baguzannya nga final era babadde bagwanidde okuwangula ekikopo kino. I mean, every game is a final for us and that's what we decided yesterday. The semi, we started off slow a bit, but we picked up. I believe the boys decided we need to grind for a win, and we did grind for our win. There's no easy game and there's no easy opponent. Empaka zino zeziguddewo kalenda ey'ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno wano mu ggwanga ekya Uganda Rugby Union bukye by'emizannyo bijjibwa ku muggalo wano mu ggwanga. Ttiimu ya Gulu Elephants yegenda okukyaza empaka eziddako okuzannyibwa sabbiiti ejja era Ivan Magomu ono nga ye kapiteeni wa Pirates agamba bagenda kuddayo beeteeketeeke bulungi era babeerinde eggulu. I hope we meet them again in the finals, which is most likely, and maybe rectify and also have the chance to win the Gulu circuit. Omuzannyi Joseph Aredo yalondeddwa ng'omuzannyi asinze banne okuzannya obulungi mu mpaka zino era asitukidde mu kavuwa ensimbi wa mitwalo 25 okuva mu bateeka ensimbi mu mpaka zino aba Guinness ng'ate Abel Alele yasinze banne okuteeba.